Zino ze zimu ku statements ezisinga okuba ez'ekisiru abantu ze bagamba abakyala abafaananako nga nze abasalawo okunoba. Wandisigadde ku lw'abaana. Ndi musanyufu okukibalaga nti okutulugunya okw'engeri yonna teguba mukwano era tebalina gukkiriza. Wandisigadde ng'olwanirira obufumbo bw'onootapowa. Sirina kwejjusa kwonna engeri gye nkimanyi nti nagezaako buli kye nsobola mu buyinza bwange okulaba nga kikola. Kansuubire munaddiŋŋana si mu bulamu buno yadde mu bulamu obuddako ebyaddala naye kansuubire buli omu alifuna essanyu lye. Naye mwakola ebirayiro mu maaso ga Katonda. Nze nesiga enkolagana yange ne Katonda ne guidance gy'ampadde okubiyitamu. Naye wakyuka. Omukyala oli omuto mu nze yali anyigirizibwa era okuddamu okwezuula lubadde lugendo lulungi okukamala. Oli mu Katuliki, divorce tekkirizibwa. Okusalawo okukola divorce mu bulamu bwange kye kintu ekyasinga okumbeerera ekizibu. Ate okutulugunyizibwa kye kintu ekikyasinze obuzibu kye nali ngumidde. Gw'olina bubeezi busungu. Omukazi nno okusalawo n'atandika obulamu bubwe n'abaana be. Taba musunguwavu busunguwavu, aba mukyala muvumu. Ani ayinza okwagala omukazi ow'abaana abataano n'egyo emyaka gyo? Nze nnoonya ssanyu, mirembe na mukwano, si musajja. Wazira singa mba wakukkirizeemu ku manifesto empitirivu nakyo kyandibadde kisufu era. Ojja kuswaza famire ekyalibadde kisingako singa osirise. Nkyenyumirizaamu kubanga Mukama yanneesiga mmenye emize gino emisikire. Wamma gwali eyo bigambo ki ebyekisiru ebyakugambibwa? Bwe tufu butukeyo tuyingire kate mu comment section tulabe bigambo ki ebyekisiru ebyali bigambiddwa ku baayo. Tutandise ne Sheba Rich this year nga ye agambye nti bamugamba agyewulira olw'okwogera ki kyalowooza n'okwebeereramu. Yanina n'amuddamu n'amugamba nti nkwenyumirizaamu olw'okumanya ki ky'oyagala naddira okyagala. Tokkiriza muntu yenna kuteeka ku bunkenke. Kirungi nnyo okubeera n'empisa ezigumiikiriza paka omuntu omutuufu wajja. Ate ye Naalongo bamugamba nti tewaliwo omuntu agenda kukwagala n'abaana babo basatu. Tokyali muto waggwa ku mpagala. Gw'olowooza kyangu okubeera single mother ng'oli mu America. Eno si Africa era tojja kumalako. Ojja kudda gwe tolina ky'oli wessiri. Nze nakufuula ki ky'oli. Nakujja mu Africa eri mu kazambi ne nkufuula ki ky'oli. Bw'oti bw'onsasudde Mukama tebisobola kuggwaayo. Naye kati laba wa gye tutuuse nga tetuli nabo. N'amuddamu n'amugamba nti nkwenyumirizaamu muganda wange. Ate Sierra ye bamugamba nti engeri gye yakuzibwa nnyina yekka ajja kukomekerera nga ye nti lwaki nnyina teyagumiikiriza. N'amugamba nti maama we yali mukyala mugezi nnyo. King Tisa ye bamugamba nti muntu mubi nnyo olw'okwogera amazima. Nti era yali ayonoona erinnya ly'omuntu. Ne bamuyita omuntu omusunguwavu ennyo era aswaza famire ye. Akaseera kano konna mbadde mu kuwona n'okugezako okwesalako abantu b'emize emibi. Oyo ye n'amuwa omutima gw'engalo kabonero akalaga obuwagizi n'ekisa. Amukendera kinene ye bamugamba mbu abasajja bonna be bamu era benda oyinza okuleka ono n'ogenda ogwa kwa musinga obubi. N'agamba nti naye enkola y'ekifirika eno eyotuleetera okuwulira nti gutusinga gwe tutazizza. Nze sigenda kunoonya musajja, ngenda kunoonya ssanyu lyaffe. N'amugamba akeerabidde ntyako katunzike n'amanya Rashida. Ono ye bamugamba nti teyali mugonvu kimala, alayika yali asabiriza nnyo ti essaala ze zaali ntono. Alabika omusajja teyamulaga mukwano gumala. Bw'oba yali talina kaleeta waka mu by'ensimbi omusajja ne yeekyawa oba oli awo yali tasikiriza na musajja kimala. Ono ye yamugambye ndi musanyufu nti kati twesimattula embeera ey'okunyigirizibwa. N'amuweereza cyber hugs. Bagala nnyo mweraba. Bye.